kulikayo mukwano mbulango bwe bali kubeera cyari mkulaba Delta TV tukole programu yaffe mami eyakolamu era nga tukyagenda maaso ne mami waffe eyakolamu mukyala Nalongo Suuna bigawo byatubuuliridde birungi ate era nga akyayongera otubuulira tumaliriza paati esooka watubuulidde ku ngeri gyayiseemu okutuuka watuuse ku business era kati mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri agenda kubeera nga abuulirira ku baana abawala nti osobola okufuna essente kituufu n'obeera mami eyakolamu naye ate waliwo ebirala ebyongera okuyisa omukyala mami abaana b'ennaku zino naddala ku ngeri gy'obalabamu ku kkola oyinza kuboogerako ki beeyisa batya era kyekiyinza okukolebwa abaana ab'ennaku zino abawala basooka ne bagaana okusoma bwe bagaana okusoma ne babeera mu kucyakala ne batayagala kukola beekubya bifaananyi shushu kuteeka ku Facebook olwo banoonye ababatwala ate n'ababatwala tebaliiyo babalimba bulimbi enkya ogenda okulaba nga talina lugendo lwatambudde mpulira be baana ab'ennaku zino naye abaana mbadde nze mbawa amagezi naddala abazadde ennyabo bafeeyo nnyo ku baana basobole okusoma kuba bw'oba tosomye tobaako lugendo lulungi era olaba ffe tuvudde wala okubeera nga mupatikanye nnyo okutuukako ku myaka gino gye tuyina kwegamba omwana bw'abeera asomye kimwanguyirako kimwanguyira kitya mami kimwanguyira olw'ensonga ava eri gy'aba asomedde olumu ng'afunyeeyo n'omuntu we kituufu kaakati agenda okumaliriza wano ng'ekintu kimwanguyira oba afunye n'omulimu atandise okukola gy'abadde asomera afunyeyo emikwano gimuconnectinga gendako wano gendako era nina nze muwala wange wano Namagembe bwe yamala okusoma ennyabo n'abeera nga akolerako bakulu be naye oluvannyuma ayina mukwano gwe yamugamba nti olira okolera wanti ate nkola naye tiye jangu kati genda ng'akola mu stand bank oli mukwano gwe n'amukwatako n'amugamba jangu eno bajja ojja kufuna omulimu era yakola ki yafuna omulimu kuba olwedde yali alina entandikwa y'okusoma ennyabo abaana mbakubiriza nnyo okusoma kibeere kintu kikulu nnyo kubanga ne bw'aba tafunye mu ebyo bitongole naye yennyini obwongo tebubanga ono atakoze eki tebuba bwebafu ne bw'aba akoze bizinesi agikozesa n'obwongo kituufu nebeera ng'etambula nga teryawo nti oba egenda kugwa buli mulimu gw'aba akola agusaamu amagezi kituufu wadde obeera n'amazaale kati nga ffe twalina amazaale naye ate abamu gaagala okweyongerako kuba abakyala bangi babeera awaka nga talina nakyalowooza naye ate enkya bw'anajja okubuulira ng'ayina obuzibu buyitirivu ng'ebyo byonna biva ku ki obutakola na butasoma naye bw'oba osomye tewabaawo kikuzitoowerera nnyo ennyabo abaana bonna bonna babaweerera mwabaweerera twabaweerera era baasoma bonna bonna baasoma n'eddiguli ne bazeetikka ku bali mu mirimu ki kati waliwo banka tumulabye waliwo owa wota waliwo wa stand bank bogereko amannya bategere nti mami muna yali ku TV yabogeddeko asooka abasooka abalongo bali mu bizinesi naye bizinesi bwe bagikolako bakoleranga ku Avema ne bagivaamu Josephine Kawunde n'akola bizinesi ey'okufumba era catering y'amaanyi great kaakati babirye Catherine Kafeero
akola mutimbi Hana decorator akolera kulwawo ku opposite Navema we wali edduuka ali Stella musawo doctor Nancy mcha Dr. Lwanga ye mwami we bayina eddwaliro eruweero okay ayina eddwaliro eryo ayina ne pharmacy omukyala kati ye mu government yavaayo akolera mu pharmacy nga bwalabirira n'eddwaliro lyabwe mpulira gundi yani Veronica Veronica byabagambi akolera mu Standard Chartered Bank awo kwaddako Namagembe wa Stanbic Helen Namwanga abeera South Africa kati netuzaako Lucia Sekidde akolera mu Avema bayina amasuuti bayina edduuka ddene nnyo eby'amasuuti ebyo ebintu byonna n'ebyabakyala n'ebiki byonna bibeere omwo baliyita Fred tofaayo kasita obogeddeko baweddeyo kati n'oyo wawota mukyala mukwaya gwe twakwatira omukolo bwe batyo tuninawo nettone naye era akola mu gundi mweyo kataringi eya mukulu we bambi kale nnyabo abaana bano babuuliridde otya naddala abaana bawala biki bye bandibadde bamanya nga tebannafumbirwa oba omukyala biki omwana omuwala biki bye yandibadde akola nga tannafumbirwa asobole okutuuka ofumbirwa abeereyo emirimu okubeerera ddala ng'ofaayo ng'omanye emirimu kuba wano era tebanjagala nnyo kuba nali mukambwe abaana bo nga njagala nnyo babeere nga bamanye emirimu nga ki gyonna egyawaka egy'okufumba kuba bw'oba omwana okyali muto olina okuva awaka ng'omanye okufumba omanye okwoza omanye okuyonja awaka manyi okwala obuliri buli kimu ng'okimanyi so si kutambula ogende nga n'obuliri tomanyi bwokola ki kubwala kituufu ebyo ebintu kale nali mukambwe nnyo ate twalimanga n'okulima nga bayina okumanya okulima kituufu tulina okulima era nina muwala wange oyo babirye ayina eyo gyalima atuweereza n'amatooke mukazi mukozi obukozi bo babuyina era abaana ba luno bayina okubeera abakozi kuba bw'otoba mukozi toyina kyofuna buli kimu obeera mu kubweraliikirivu buli mulimu togusobola kuba obwongo bwe bukuyigiriza okuba kyogenda okukola naye bw'ozuukuka nga toba waliwo ekyokulya enanga oli munafu olwo n'obukyafu bwe bujjira kuba tosobola kusiimuula wali oba wayiseewo ekintu tosobola olw'obukyafu olw'okuba nti wakulwa toyagala kukola kituufu oyina okumanya okukola osobole buli kimu kibe nga kikutambulira kituufu ennyabo kati abakyala bano bamanyi okufuna kasente bw'abanga badde mufumbo ate n'afunamu kasente alina kusigala nga yeeyisa atya eri omwami alina okubeera omukyala omugonvu era n'essaawa ezimuzaayo ng'alina okumanya nti mukyala mufumbo essaawa okuwera oba 11 12 nga yatuuse dda omwami amusange ng'ali waka ng'ate olinamu kasente nedda maama sente tezijja kukola sente tezikola awo kukikwata ku bufumbo okola ate n'omanya na kino paati endala gy'oyina okukolawo ennyabo kwegamba ne bw'abeera alina akasente alina okusigala nga yeeyisa ng'omukyala ennyabo omukyala yeeyisa atya awaka mami alina okweyisa obulungi musobole okuba awaka nga mukwatagana ennyabo kale nnyabo ng'omaliriza okukola akasenteko okalyako otya era okaliirawa
okola kuba naffe tuyina era ebintu okola ebintu ebisobola era okukuyamba kuba sente sigamba nti olina kucyakala kuba buli kaseera kuba olina sente tebyo tebikola waka ennyabo. Kayimba kikowuliriza noga kano bwe nkawuliriza kalaga bulungi obulamu bwange bwaje buvudde mpaka kati bwentuuse. Obuyimba tebuliiko. Sinyibeera nnyo ku TV. Ensawo y'omukyala erina kubeera mu ki ng'ava ewaka? Biki ebitalina kubula mu nsawo ya mukyala? Ng'ogenda okukola. Akalabirwamu. Bukeetaaga. Kuba oyinza okuba nga zitinkuusa enviiri ate n'oddamu n'osanirirako. Ng'era omukyala olina okubeeramu n'obuntu bwo obukuddaabiriza ne ssente. So si kutuuka ku mulimu ng'olowooza nti ate ngenda kusaba gundi ampe sente za transport oba ngenda kusaba gundi ampe sente ez'okulya. Olina okutambula ne sente zo buli naku ng'omanyi nti omutwalo mweguli ogujja okutambuza okulyako. Era bizinesi olina ogibala nti bw'eba tevaamu transport oyo eyo si bizinesi. Kubanga tojja genda obeere ng'ate osaba nsabe kikuleetera n'empisa embi. Olina okugenda okukola ng'omanyi nti sente zange mweziri ezintambuza ezinzizaayo ate n'enfuna endala ezinanzizaayo n'okunkola ki n'okunkomyawo. Ennyabo tutunuulira abaami bano obeera ng'obadde olina omwami omwami yandibadde ahandolinga atya omukyala akola? Tugeze omukyala nga afunyeemu kasente omwami yandibadde ahandolinga atya omukyala bw'atyo? Kati eby'omwami nabyo bibeera bizibu kubanga baabaami oba ayina ssente oba tayina yo obuyinza bwe bukola busigala bukola ki? Ali ku buyinza bwe bw'amaka ge. So si kulowooza nti gweobuyina ssente ze zinaafuga ki? Amaka. Gweolina okufuna ssente nga muziteeseza bulungi n'omwami wo ne mubeerako bye mukola. Kyekintu ekyo. Omukyala wandimuwadde advice okumulaga essente zonna? Owanga nti kati ebintu bizibu n'ozifuna noga zino nakoze zino kuba ffe ezaffe twazibalaganga nga tetuzibeeraawo nti sente yakukweka naye ennaku zino ebintu si byangu kuba n'abaami bennyini nabo si batereevu bulungi ozimulaga nazi takolamu ekiro ate bw'amala ozisokoola naye n'abeera mukambwe ennyo. Kale byebintu ebizibu ebiri kati mu maka ag'omulembe guno. Sente nzibu nnyo. Bulirira omwana omuwala mami na biki bye yeetaaga okukola okubeera omukyala ow'amaanyi nga tumaliriza? Omukyala abawala okubeera omukyala ow'amaanyi olina okubeera omukozi nga ofaayo ku ssente ng'ate bw'ofuna ssente omuyina bwe muba bafumbo muyina ozitambuliza awamu n'obeera nga oba ogenda kugula kintu bwe kiti omwami we ayina okukimanya kuba ebintu ebyo bivuddeko nnyo entabuka ate oli yagula eri ate ono tayamubuulira ebintu bwe bityo si birungi. N'ekirala okubeera omugonvu awaka musobole okuba nga mukkaanya oba mugoogula mmotoka omunno mubuulire muzitambuza mutya munno okutuuka okuba naki n'emmotoka kuba bw'onooleeta endeeta awaka nayo egenda batabula bajja gamba wagijjeewa. Naye bw'oba ategedde okumusaala gwo gw'ofuna anti era bajagala ogimanya emisaala kituufu bwentunze bwe mbabuulirira ennyabo basobole okuba nga batambulira mu maka amalungi basobole okubeerayo. Ennaku zino tufuna ebizibu eby'enjawulo ate ng'edda tulaba nti mwe mwabeeranga bakyala bagumu. Omwana omuwala bw'aba afunye ekizibu yandibadde akyandulinga atya okubeera nga tekimukuba? Yandibadde yeeyisa atya kikyalina okumanya ng'ekizibu kizze oba mufumbo oba si mufumbo? Ekizibu nga ki? Ekizibu kyonna anti kati ekizibu oba akoze loosi ku mulimu bizinensi
maka bwe bityo. Kati bw'aba akoze loosi ku mirimu oba n'avaayo kubanga bw'okola loosi ng'oli bwa banka bwe kiba kyamaanyi kizibu nnyo gamba nti ogusigalako era olina okuba nga waterekako ku kasente saving nga weeri osobola okubeera nga osobola okukola ekintu ekirala kubanga kati bano bo bakuwummuza ate tojjako era nkya kufuna mulimu mulala olina okubeera ng'okola ki ng'osevinga nga obeera ne ssente kubanga fedda ne kaakati tosobola kubeerawo nga toyina kasente olw'ensonga omwana yakulwalangako nga toyina ki ng'oyina okuba ne sente ze watereka edda akasente ak'ekikazi ak'omukikondoolo era olulwala okwata mu kudene lubaga so sigamba nti ate kanninda ono yagenza okukola kubanga ekintu ekyo kibi nnyo ate n'abakyala bayina omuze omwana bamugobye ku ssomero kyokka alinda taata wamugulira eppeeni oba ekitabo bwa mwami nedda maama buba naawe buyingiremu ti omwana bamugobye leka mulinzaani taata ate oba taata ajja kudda ajja kutoola school fees naye gwe ebitabo biteekewo kyekyo kyenkugamba nti oyina okuba ng'okola oyina akantu k'okola kuba ne bw'oba olenga nnyaanya toyinza kubulwa ssente za kitabo era mwenna ne mukwataganyiza wamu naye gwe bw'ogamba nti ninda taata omulimu guba ki tekinafuya abaami bwe tuba nga tubakwasizaako ebimu ne batandika okwesuulirayo gwa nagamba kasita ne mami naye akola kiba kirungi tebajja kulekayo kubanga naawe ekyo tolaba nga si kyekyamaanyi ennyo ogula ebitabo ate n'omwami leka mulowooleza nti yalina okutoola zonna gwe omukyala akola olina naawe okubeera ng'ofaayo ate era olaba bw'oba tofaayo era omwana tasoma ate abaami bosi beegamba nti bajja kulumwa ate nkyajjako era azaala ababe abalala gobeere ng'ababo bakola ki bakona ate tokyabazaamu nti bakula bato abo bagenda dda ate tebalina kye bakola mukyala teekayo obuvunaanyizibwa ku baana so si kulowooza nti olinda mwami yekka naawe teekayo obuvunaanyizibwa gula oba asoma mu kisulo naawe teekawoko siika ebinyeebwa kola oti so si buli kimu nti olina okubeera ng'olina omumenya otyo naye amanya nti oli ki ofaayo tweyanziza nnyo nnyabo bannaye ebigambo bya mami tubimalirize era ebigambo bibadde birungi nnyo nsinze kwatamu mami kasooka atumireko ku bantu be bambi mami batumire munnange njagala okutumira ennyo omwami wange Salongo Suuna akuumye emyaka emeka emyaka 24 n'okusoba ng'ofumba naye olabika bulungi n'akasusu kalyokke webale kusiima kalikiriya ffe njogera yaffe kasusu ka mami kalikiriya webale kusiima ennyabo ntumira Nakato Josephine Kawunde Babirye Catherine Kafeero Namagembe Regina ntumira mukyala Mukwaya alige wayogeddeko Patricia Mukwaya ntumira Lucia Sekidde ntumira Stella Anna Rwanga segeze abaana bo bonna bafumbo bonna bafumbirwa tewali watali mu bufumbo nedda maama webale nnyo emirimu webale kubabuulirira kale nnyabo ntumira n'omuwala wange Hawa nentumira ne maama Suda bebo bentuula nabo ne mukyala Sekajja mwebale nnyo webalire ddala.
ebigawo bya mami biwulidde bibadde birungi ddala nze omuweereza wa program mami eyakolamu nkuttemu ekyokugamba nti omukyalo olina okubeera omukyalo omukozi obeerewoko n'akasente k'osevinga akasobola okukutaasa mu bizibu eby'enjawulo. Ne wobeera olina omulimu gw'okola ne wobeera oli mu business olina ofuba okulaba nti osavingayo akasente nti just in case waliwo ekizze abeera toyagayaga obeera olinawokko kasente. Ye programu yaffe eno mami eyakolamu nkwagala nnyo mukwano webale kubeera ng'ogiraba era tukusabira naawe mukwano obeere ng'oli mukola nnyo obeere mulamu obweyagaza osobola okubeera ng'okyazibwako ku programu eno nawe obuulireko banno ku ngeri gy'okikozeemu nabo bafuuke abantu ab'omulembe abakolamu. Ffenna tulina okubeera mu mbeera ennungi kuba obulamu obulungi weeyagaza. Bampita Sharita mazima wanvu Mukama Katonda akunkuumire. Abasiraamu assalamu alaikum. Programu mami eyakolamu. Bye bye.